okukuba emigo gwe ne bw'owaayo obulamu bwo obw'omulala buba bwetaagibwa nga twetaaga kugulibwayo nate nga ye yalina omuwendo naye mu byonna obulamu bwaffe bwanunulibwa Mukama waffe Yesu bannange omusajja yakubibwa emigo. Amiina. Nabi Ezekiel, somera Ezekiel 3:14. Gambye eti ndinoonya ekyo ekibuze nenkomyawo ekyo ekigobeddwa n'ensiba ekimenyese. Wulira ekyaleeta Mukama waffe oba Katonda ng'ayogera ndinoonya ekyo ekikoze eki ekibuze nenkomyawo oba wakubibwa Katonda akuzzaako feva eyali akyayiddwa yali agobeddwa ekyamuleeta we wali tosaanira oddemu osaanire. Amiina. Ndinoonya ekyo ekibuze nga takusalidde musango wagenda obbye walina by'okukusiza. Bw'osomera Bayibuli teyajja kusalira musango naye anoonye akunoonya akuggyeyo. Genda maaso. Nenkomyawo ekyo ekigobeddwa n'ensiba ekimenyese. Oba obadde osaatuuka eyo manyi babagoba omubbi ngadduka alinnya mu binnya amenyeka ate eyo bamukubirayo naye Katonda tagenda bitunuulira. Oba omenyekeddeyo kubanga mu maaso ga Katonda tewali bulabe. Bw'oba wasigala mu maaso ga Mukama tewali buki naye obulabe tubufunira eyo. Kati by'ofunidde eyo agati ngenda kuyunga ngenda kuzza bujja akuba eripeeya si nsonga gy'obadde oddukidde okalabuse. Oluganda lutuula agenda nenzisaamu amaanyi mu ekyo ekirwadde. Wulira ekyaleeta Mukama waffe Yesu. It was a prophetic message ng'ayogera ku ki ekigenda okubeerawo ku Mukama waffe Yesu. Akola ebyo byonna aleeta okuwonyezebwa gy'oli. Genda maaso. N'ebyasaba n'ebyamaanyi ndibizikiriza. Ebyasaba ebyamaanyi ab'amaanyi nga kati bwe tulaba nti bwe yagenda okununula abaana ba Isirayiri Falaawo yaleka alina byazikiriza mu bya Falaawo. Ebikuwangula ebyamaanyi gy'oli agenda kubiggyawo. Kati n'essaayo ng'osaba wenyumiririze mu Mukama waffe Yesu kubanga egyo emirimu egyamuleeta. Ndibiriisa n'omusango. Agenda nakubisalira musango. Byakubbawo bitya byakusanga eyo Katonda agenda kubisalira omusango, agenda biriisa musango. So buli ngeri yonna lowooza ng'ogenda kujjukira amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu nti mulimu kyeyakuleetera oba wamenyeka oba wafuna obukusefu agenda kuzza bujja. Yimirira ku bigere ebyo. Katonda abantu bajjukira okufaako. Abantu nga balowooza okuzuukira kwe waliwo omusaayi ogwayiika. Ogwo gwe gunaaza endwadde. Bwe gukujjako ekyo kye bakwambaza. Bayinza okuba baakuteekako ebigambo bingi. Bayinza okuba bakuteeka ekirondoola obulamu bwo omusaayi gwa Yesu gumala. Kubanga gwe gwoka gwe gujja webbala. Webale Yesu. Kale tandika okwogera mu maaso ga Katonda. Beerako ensonga gy'oyogerako ky'okwasa Katonda. Mugambe Mukama wagamba wajja okunyiga, wajja okuyunga abamenyese. Mukama nze nzuuno Pawulo yagamba bwe wajja okulokola ekyabula aboonoonyi mu bbonze wa lubereberye. Gamba Mukama nzuuno neetaaga okulokolebwa, neetaaga okununulibwa. Wayinza okuba waliwo embeera w'oyita, waliwo ebizibu w'oyita, waliwo okulemesebwa, wakyaliwo embeera naye yita Mukama. Wanika emikono ky'omugame nze nzuuno Mukama neetaaga ggwe ayi Katonda, neetaaga ggwe Mukama muzisinkane. Mukama oli Katonda, Mukama oli Katonda eyawaayo omwana w'okubeera sabusituti gye tuli, okubeera omutango eyasasula Mukama kubwo n'asasula n'obulamu obwe.
ffe ayi Katonda tuli gy'oli. Mukama tuzze bukya tubadde tumenyesa emitima, emibiri gyaffe nga tegikyasobola nate kwewabula. Omuntu waffe ow'omunda ng'akoze olw'okunyigirizibwa kw'omubi, naye gwe Katonda eyaleeta obulokozi. Obulokozi buleka butambula eri buli muto, buli mukulu ali mu kifo kino. Mukama, leka wabeeriwo okuwonyezebwa okuyita mu bulamu bwa buli sekino. Leka wabeeriwo okusumulwa nate, wabeerewo okuzzibwa obujja, era njogera eri buli muguwa gwonna, buli lujjegere bwonna okutamulingira Mukama waffe Yesu. Amaanyi